ekitundu nate kikomekereza amawulire gaffe ag'ekyo ky'olunaku olwaleero kitugenzeemu tugendagenda kuno ddala bute bitambudde omuyimbi Moses Sala amanyiddwa nga BEBE COOL avuddeyo n'akkaanya ne Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine ku bice ebigenda mu maaso n'okubona ate nga biruma bannansi. Ono agamba nti bingi nnyo bye bakkaanyako bye bakkiriziganya nabyo naddala ku bikwatagana ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Omuyimbi Moses Sali amanyiddwa nga BEBE COOL avuddeyo n'ayogera ku mbeera y'ebyobufuzi ebyenfuna n'embeera z'abantu eri mu ggwanga n'agamba nti wadde nga bingi bye batakkiriziganya na pulezidenti wa kibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine aliko bingi ate bye bakkiriziganya naye mu lukungaana lw'abamawulire lwatuuzizza mu maka ge ekiwaatule BEBE COOL agambye nti akkiriziganya n'ensonga za Bobi Wine okuwakanya gavumenti ku bintu ebiri mu omuntu wa wansi kyokka okukyayisa gavumenti nga naye abantu tabayambe ekyo takkiriziganya nakyo. Nzikiriziganya ne reasons ze ez'okuwakanya gavumenti mu bintu ebimu ebinyigiriza omuntu wa wansi. Kyesikkiriziganya naye ye interpretation yabyo eri omuntu oyo wa wansi atategeera ate nga ye kyakola ekyo tekigenda kujjayo muntu oyo mu mbeera eyo oba okitegeera. Naye kakati bw'oba olina ideas ennungi z'olaba eziyinza okuyamba omuntu wa wansi zijjeyo mu buliri bwo ozireete ku mmeeza. Bino ebijjidde nga abayimbi bonna mu ggwanga Uganda bali mu keetereekerero ka kulonda bakulembeze baabwe era nga tannabaako kyayogera. BEBE COOL asoose kulangirira nga bw'ali emabega w'omuyimbi Sindi Ssanyu gw'agamba nti yasobola ekifo ky'obwa pulezidenti bw'abayimbi. Sindi ne tumukubako enfuufu ate ne tukola naye oluusi ne speed ne yeeyongera kubanga olwedde oli byagenda okuyigayo Sindi biri mu mutwe. So speed ya industry bw'eba enaakulaakulana nga Sindi ye president ebeera very fast ate we yakoma watandikira okusinga bwe tuddayo okuyigiriza muganda wafaani saha. BEBE COOL bw'abuuziddwa lwaki ye ne babbingwa abalala mu kisaawe ky'okuyimba tebavuddeyo kwesimbawo n'agamba nti waakubeera ku lusegere lw'abakulembeze abalinde era nti waakubawabula. Ensonga lwaki seesimbawo oyogedde ekituufu era abayimbi bonna bankubira amasimu. Ensonga yange obuteesimbawo eri very simple. Nze okwesimbawo n'obuteesimbawo ekigambo kyange kyekisinga okubeera important kubanga ng'omukulembeze tekineetaagisa kubeera mu office okugaidinga ki industry no to the right route. Olukungaana luno BEBE COOL asabye bannayuganda okuggya ebyobufuzi mu kisaawe ky'okuyimba n'agamba nti bino babirekereye Bobi Wine ne Chameleon. Era kati abayimbi bonna bagenda bategeera tubadde ne birthday za muganda waffe Muhoozi omuyimbi ne bamukubira ne bamugamba oyimbira mmeka nti $5,000,000 wiiki eno gye tulimu yakusasula school fees naye gwe oyagala okuteeka mu politics omuyimbi aleme kukola ki kuyimba kufuna sente za school fees kubanga weeralikira nti bw'agenda yajja kusangayo abanaamukyusa ki obwongo. Mu kiseera kyekimu BEBE COOL agambye nti ebyobufuzi abantu bye bakulembeza buli wamu era n'ayogera ne ku kyokulya muwogo n'agamba nti wano pulezidenti yawabulanga muzadde. Bya Robert Mutebi ne Yasin Kikoyo, Salt TV, Omunyi.